الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد عرف ربه واتقاه abatwala babalungi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubanirize nnyinate mu khalqa yaffe eno ku lutimbe lwaffe luno gagadde Salam TV era nga tubibaza okugoberera programu zonna ezibeerako kubanga zitutuusa ku ekyo Allah tabaraka wa taala kyayagala. Bwebala okubeerayo tusaba Allah tabaraka wa taala abawa obulungi mu budde bwe muwaayo nembeerako ne byemuyiga ku lutimbe lwaffe luno. Twongera okubategeeza n'okubakakasa nti muyingira butereevu mu hadithi ya Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam gye yagamba nti inna majtama'a qaumun fi bayti min buyutillah yatiluna kitaba Allahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alayhim sakina. Tiyinza kubeera mu ku nnyumba ya Allah nga asoma ekitabo kya Allah wonna woobadde, kubanga Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam twalibadde tukayyada nti gundi yali yogera kubeera ku mizikiti gyonna yokka, naye Nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti ju'ilat liya al-ardu kullaha masjidan wa tahura. Ensi yonna Allah yaginfuuliranga mizikiti era nga nnyonjo. Amakulu kitegeeza awo wonna woobadde, wonna mumukuŋŋaanye nga mweyigiriza ku kigambo kya Allah era nga mwesomesa nga musoma ku Qur'ani, Allah abassaako ebintu bino, Allah abassaako obutebenkevu, Allah n'abassaako malayika ne zibabikkirira era Allah n'aboogerako mu hadara ye. Nabwe kityo tubeebaza okubeerayo nti yonna gye tuli nga tuli ku mpulizaganya eno nze naawe obutuufu bw'oyingira butereevu mu hadithi tusaba Allah abeere ng'agituwa. Basseruganda, olunaku lwaleero tugenda kwogera ku mulama gwaffe ku bukulu bw'okufumiitiriza ku buli nsonga yonna wakhasata mu nsonga ez'obusiraamu. Allah tabaraka wa taala sseruganda gwatulaba yagamba nti talina kintu kyonna kye yakola wakati w'eggulu n'ensi nga kyamuzannyo. Buli kimu kyonna kirina ensonga lwaki weekiri. Era singa omuntu oba okiwadde obudde kikutuusa ku Allah tabaraka wa taala mwennyini. Buli kintu kyonna kyolaba ekitambula kuno ku duniya n'ebitatambula singa okiwadde obudde n'okifumiitirizaako, omuntu yalibadde ategeerera ddala Allah tabaraka wa taala. Mu birime, mu bisolo, mu bantu, Allah yaga nti amutatulira muntu ngeri gye yakolebwamu. Singa omuntu agenda n'abeera nga atadakkaka mu ngeri ki Allah gye yakolamu omuntu, yalibadde ategeera obuyinza bwa Allah. Singa omuntu atunuulira buli butunuulizi mpeke ya kasooli oba ya kijanjalo gy'ateese mu ttaka, engeri gye gyemeramu n'eyasa ettaka, yalibadde ategeera obuyinza bwa Allah. Singa omuntu atunuulira butunuulizi omwana engeri gy'azaalibwamu nga talina kye yali alabyeko naye n'asobola okukwata ebbeere ly'amama n'atandika, ebyo byonna bitutuusa ku Allah tabaraka wa taala. Kyova olaba Allah tabaraka wa taala yetegereza nti afala yatadabbaruuna al-Qur'an. Bannaye Qur'an eno temugyetegereza, temugyekenneenya, temugifumiitirizaako. Am ala qulubin akfaluha, oba abantu emitima gyabwe giriko envumbo. Kyeyali yategeeza mu nsonga tuteekeddwa okubeera nti nno buli ku nsonga yonna tugiyimirirako ne tugifumiitirizaako. Mu kufumiitiriza ku nsonga ojjamu ebyokuyigira Allah tabaraka wa taala n'abeera nga naawe akubikkulira mu ngeri y'okutegeera. Yagamba nti waman yu'ta al-hikmata faqad utiya khairan kathiira. Allah gwabawadde okutegeera ng'asobola okufumiitiriza ku nsonga yonna, faqad utiya khairan kathiira, aba aweereddwa ebirungi bingi. Basseruganda, Qur'ani eno wakhasatan mu Qur'ani eno bwe tuba tugisoma tuteekeddwa gifumiitirizaako nga tuvudde ku bintu ebirala byonna. Naye buli aya gy'olaba eri mu Qur'ani yerina ab'ad, erina ensonga emabega waayo. Gwe tulabako ng'osoma ssuula emu ne bagamba nti essuula eno eri equivalent ku juzu 10 essuula emu
ayanganya nine bagamba nti yenkanankana lwaki esitudde amakulu kyekigamba nti okufumiitiriza ku nsonga ayaati zonna eziri mu Qur'ani buli aya esitudde amakulu tolyaako ssuula nti bagamba nti eno senga omuntu asoma eno yokka kugamba kyali kiyinza n'okumalira Qur'ani yokka ne bwetaalikoze eki nga ssuula emu bweti etaweza na aya ziwera 10 nabwe kityo bannaye Qur'ani tugiwa obudde tugifumiitirizeeko buli aya gy'osoma bwe tuba tuyingidde mu suratul Fatiha yokka Nabi sallallahu alayhi wasallam yategeeza n'atugamba nti Allah yagamba mu hadithi al-Qudusi nti kasamtu salata baini wa baina abdi nisfayn agamba nti suratul Fatiha Allah yagikasalamu emirundi ebiri kati obuzibu bwe tulina nti ffe tusoma mu wawa n'otamanya kikyokola ki Allah n'abeera nga yategeeza mu hadithi al-Qudusi naga nti omuddu senga aba agambye nti nno alhamdulillahi rabbil alamin Allah muddamu naga nti hamadani abdi bwagenda nti arrahman arrahim majadani abdi okutuusa ddala sula bwekola ki era otegeeza nti buli osoma Allah naye akuddamu Allah akuddamu kati senga oba osoma nga ofumiitiriza ayati z'osoma kyalibadde kibeera kirungi nnyo era kyekisaanidde naye obuzibu ffe ffenna tusoma nga tusoma mu wawa nabwe kityo kyenjagadde okujjayo olwaleero nti tuteekeddwa okufumiitiriza ku buli nsonga yonna wakhasatan mu nsonga eziri mu Qur'ani awo buli aya yonna gy'oba osomye mu Qur'ani gifumiitirizeeko kintu kigasensi ensonga zonna naye njagala kukifundizamu nti mu Qur'ani muno oba mu nsonga ez'eddiini oba mu ahkaamu zonna ezijja al ahkaamu al fiqhiyya nga zizze ku nsonga yonna ziba zirina emabega waayo ensonga oba oliawo eziteyolese ezeetaaga okubeera nti nno tuzifumiitirizaako mu nsonga y'okufumiitiriza ku nsonga yonna mujjukire omu ku basajja ayitibwa Hatimul Asami. Hatimul Asami tutegeezebwa nti bibamu ku ba allaama abaaliwo ku mirembe giri egyakola ki yalinawo omusomesa we gwe yali asomako ayitibwa Shaqiqul Balkhi. Shaqiqul Balkhi oyo y'omu ku basajja era abaali abamanyi abantu be baali basomako naye tunyumizibwa nti Shaqiqul Balkhi abuuza omuyizi we Hatimul Asami amugamba nti nno nti mundu mata sahabtani ya tilmidhi muyizi wange mpozi tubadde nawe kumala bbanga ki Hatimul Asami n'amuddamu n'amugamba nti nno mundu 33 sana nti ekituufu kiri nti mmaze naawe wano nga nkuyigako kumala emyaka 33 emyaka 33 ng'omusajja asoma ku musajja naye nga kyenjagaddemu nti yali yeetegereza nga bwe tugenda okulaba mu byafaayo oba mu byewandiikibwa mu bye tugenda okujjayo yali yeetegereza ekyetaagisa buli ku muntu yenna obutasoma mu wawa wabula okusoma nga buli kyonna ky'oba osomye ne bw'oba osomye etteeka limu etteeka olifumiitirizeeko era olyetegereze era olifumiitirizeeko kati Hatimul Asami bamubuuza n'agamba nti emyaka 33 omusomesa we n'abeera nga yamubuuza n'amugamba nti naye ebbanga eryomaze fama ta'allamta minni fi hadhihi almudda buulirayoko biki byoyize mu bbanga eryo ebbanga nga ddene biki byoyize mu bbanga lyomaze nange Hatimul Asami n'agamba nti 8 masail zizemu ensonga zibadde nga 8 ku myaka 33 ensonga emeka 8 Sheikhu we n'agamba nti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un obanga emyaka omaze nange emyaka 33 naye nga wakayigawo ensonga 8 zokka fatilka musiba ogwo nno musiba munene nnyo n'agamba nti dhahaba umri ma'ak walam tata'allamu illa 8 masail faqat obuwangazi bwange bwonna bwe mpumalidde emyaka 33 nga nkusomesa
onkakasa nti nno mu butuufu tolina byoyizeeyo okuggyako ensonga 8 zokka. Hatimul Asammi n'agamba nti siina ze njizeeyo okuggyako ezo, ate seetaaga kumanya birala, okuggyako ezo nkyazeetegereza era nkyazifumiitirizaako. N'agamba nti ate saagala kulimba. N'amugamba nti toyagala kunnimba? N'agamba nti kakati nno mbuuliraayooko, hatima indak, mbuuliraayooko ku nsonga z'okoze eki. Kati wano wenjagadde nti ensonga zetusoma zonna ekintu oteekeddwa okukifumiitirizaako. Kakati Hatimul Asammi amugjayo ensonga ze yayiga nga mu butuufu abadde taziyiga mu muwawa, wabula abadde azifumiitirizaako ng'akwata buli ensonga n'agigattulula n'agifumiitirizaako n'afuna way forward buli nsonga yonna. Kati Shakik al-Balkhi agamba Hatimul Asammi amugamba nti hatima indak, mpaayoko ku ensonga 8 z'oyize. Kati Hatimul Asammi n'atandika okumunnyonnyola nga asosola nsonga ku nsonga n'engeri gy'azze agifumiitirizaako. Gye njagala nange nze naawe tubeere nga tujjamu ekyokuyiga n'ekifaananyi. Abaffe naffe bwe tusoma kyonna kye tusomye tukifumiitirizaako oba tukiyitako buyisi. N'amugamba nti al-ula, ensonga esooka mukadde wange, ti inni nadartu ila al-khalq, ntunuulidde ebitonde bya Allah bye yakola, bye yatonda. Faraaitu kulla wahidin yattakhidhu sahiba, ngenza okulaba nga mu butuufu buli omu anoonya kufunayo mukwano gwe ayinza okumujja mu buzibu. Faraaitu anna kulla wahidin yattakhidhu sahiba, ndaba nga buli omu yenna afuba nnyo okubeera nti yeeteekerawo mu mukwano. Naye fa idha dhahaba ila qabrihi farakahu sahibuhu, kyengenza okulaba nga mu butuufu omuntu ono afudde gundi mukwano gwe, bw'aba atuusizza ekiseera ky'okufa ate muganda w'ono amwawukana kutayinza mumuwerekera paka mu kabuli. N'agamba nti faswahabtu lhasanat, nze nensalawo okubeera nti bino ebyokufuna emikwano gino bano abajja okundekawo sijja kubeera nabo. Faswahabtu lhasanat, nensalawo okufuula omukwano gwange nga kukola mirimu mirungi. Fa idha dakhaltu ila alqabri dakhalat mai, bwemba na Allah nga ntutte mu kabuli emirimu emirungi nkakasa buli gijja kuyingira nange. N'agamba nti kyo kyensoose okuyiga mu bbanga lye mmaze naawe, abantu ab'emikwano abajja okundekawo nga yeesembesa hadithi eri Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam agamba nti nabbi yagamba nti idha mata ibnu adam, omwana adamu singa aba afudde, inkata amaluhu, emirimu ye gyonna, ay'emikwano bonna, buli kimu kimukutukako okujjako ebintu 3 era nga bye by'emirimu emirungi. Nabwe kityo Hatimul Asammi n'agamba nti ensonga eyo nagifumiitirizaako. Ngamba nti nze okubeerawo nga nkwana abantu, fula mukwano gwange nga abantu bajja kundekawo, nze kanisibe ku adhikari, kanisibe ku kusiiba olw'emmande n'olwokuna, kanisibe ku kusaalasala mu jama, Ramadhaani bwebezze njisiibe, nsaale tahajjudi, dhuha ngisaale, mpise bulungi bakadde bange, oba oliawo ebyo tebijja kundekawo. Shakik al-Balkhi n'agamba nti swadakta, oyogedde mazima, ensonga wagifumiitirizaako mu butuufu muyizi wange n'obeera nga fakad asabta, wakola ki? Naga nti hati thaniya, mpaayo ensonga ey'okubiri naye gye wafumiitirizaako. Namugamba nti ensonga ey'okubiri gye nafumiitirizaako, inni nadhartu ila qawli llahi ta'ala, natunuulira etteeka lya Allah nga Allah agamba nti wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha nnafsa anil hawa fa inna aljannata hiya almawa. Agamba natunuulira etteeka lya Allah nga Allah yagamba nti wa amma man khafa maqama rabbihi, omuntu anaaba atidde mu kaseera wagenda okuyimirira ne Allah we, wa naha nnafsa anil hawa, n'aziyiza omutima gwe ku kwagala kw'omutima,
fa inna aljannata hiya almawa agamba nti oyo ejjana bwe bujja okubeera obuddiro bwe naye nti nze bwe nategeera ekintu ekyo fajahadtu nafsi fi dafi lhawa nembeera nga jihadi nagiteeka kuwanyisa mutima gwange kulekayo bintu bya mutima bye gwagala hatta stakarrat ala taati llah okutuusa omutima bwe gunakola ki bwe gunatebenkerera kukola ki naye nga nvudde kukwagala kwaki jukira nti inna nafsa la amaratun bisu omutima gulagira kukola kiki nagamba nti kakati nzi ebyokubeera nti ngendera kwagala kw'omutima gwange kyegungambye nti tukole bweti nkole ekyo ekyo ngezaako nnyo okubeera nti nno ebbanga lyemmaze naawe emyaka 33 nwanyisa omutima gwange okubeera nti nno sigoberera kwagala kwa mutima oba oliawo natuuka ku ekyo allah tabaraka wataala kyeteekerateekera abo abalwanyisa emitima gyabwe nga fa inna aljannata hiya almawa obuddiro bwabwe ejjana nawe nafumitiriza ku tteeka eryo neŋŋamba nti omutima tugutujja kwabika nagwo allah shakik albalkhi n'agamba nti muyizi gwe ate mbadde sikusanganga ati n'ekyo fakad asabta ekyo nakyo kituufu nnyo kyogambye fa ati bithalitha mpaayo ekyokusatu hatimul asan n'agamba ku nsonga ey'okusatu n'agamba nti ya ustadhi inni nadhartu ila alkhalq kumulidde abantu allah byeyakola ebitonde bya allah byeyakola faraaitu anna kulla man maahu shay'un naye ndabanga buli muntu yenna ayinayo akantu konna lahu qiima ng'akantu ako kayina value hafadhahu akakuuma nnyo hatta la yadi okutuusa lwe katamubuleko omuntu bw'abanga alina kapiki ke kabooda akakuuma nnyo n'akateekamu ne tracking system kaleme kumubulako omuntu bw'aba afunye kapolotike akakuuma butiribiri kaleme kukola ki kaleme kumubulako omuntu bw'aba afunye mukyala we amukuuma butiribiri nagamba nti ye byonna bwe nabitunuulira naye nengezaako okufumiitiriza ati ku tteeka lya allah erigamba nti ma indakum yanfadu wama inda allahi baaki byonna bye muyina allah byebawa byakubaggwako naye ebiri ewa allah byebigenda okusigalawo n'agamba nti kati nze kyenayiga mu bbanga lyemmaze naawe wano era kinnafumiitirizaako fakullama wakaa fi yadi shay'un buli lwenfuna ekintu mu mikono gyange bwe nti lahu kiima ekirina value wajjahtuhu lillahi liyahfadhuhu indah nkiteekayo ewa allah akinkuumire allahu akbar omusajja ono ebintu byefumiitirizaako byali kiki mu bintu ebyabbeeyi omuntu byafuna bwe budde ebiseera teri kyabbeeyi kusinga budde naye obudde bwe obuteekawa ye kati kiyaga nti nze bwenfuna obudde nga kyekiima gyendi ngiteeka ewa allah aginkuumire kubanga allah tali azaamaanya muddu we yonna nkikoliremu ekirungi obudde omubukoliremu ekirungi wakiri nja kukisanga yeri allah tabaraka wataala bwefuna ekintu ekirina kiima nkiteeka mu kkubo lya allah kyeyali ategeeza naye nkiteeka mu kkubo lya allah akinkuumire mbeere nga ngenda kukisanga gyali kubanga ffe betwemalira bigenda tuggwako ne bweba ozimba ekizimbe kiteeke ewa allah kijjemu omusolo gwa allah onaaba okiteesa ewa allah kiteeka mu projects za allah onaaba okiteesa ewa allah naye omuntu bwazimba akazimbe n'akateekamu byonna byayagala ebigandibwa mu busiraamu mubimanyi byemukoleramu kyagamba nti bwe nategeera ekintu ekyo nentegeera nti bino allah yaga nti ma indakum yanfadu ne bw'onaazimba ebizimbe bimeka nga tubikoleddemu allah byayagala bijja kuggwako ne bw'onaabeera n'amataka ameka naye nga tugakoleddeeko allah byayagala bigenda kuggwako ne bw'onaabeera n'emmotoka mmeka naye nga tuzikozesezza fi sabirillah ebyo ebisanyusa allah bigenda kuggwako kyekyo allah kyeyagamba nti ma indakum yanfadu wama inda allahi baaki shakik albalkh hatimul asam agamba mulimu we ustaadhi wamugamba nti nze bwe nafumiitiriza ku nsonga ekyo buli kyenfuna nsooka kitegeere allah bwanaayingirira mu wa okukiteekewa allah allahu akbar hatimul asam
Shakik al-Balkhi atunulira Hatim al-Asam n'amugamba nti ye ono omuyizi ate ng'ambadde simulabanga. N'agamba nti fahati birrabia, leeterayo ensonga ey'okuna ngirabe, siyinza kukuwa makisi kati tugende mu maaso tujja kulaba. N'agamba nti ku nsonga ey'okuna inni nadhartu ila al-khalqi, ntunuulidde ebitonde bya Allah. Kigambye nti buli kintu kyonna Allah kyeyakola kikutuusa ku Allah kyayagala, pulizi kifumiitirizeeko. Shakik al-Balkhi agamba nti nno, Hatim al-Asam agamba nti inni nadhartu ila al-khalqi, ntunuulidde ebitonde bya Allah. Fara'aytu kullan yatabaha bimalihi aw hasabihi, nengenda okulaba nga buli omu yenyumiriza mu byayina. Nagamba ffe tuli bagagga tetugambibwako, ffe tuli baggwanga gundi tetugambibwako, ffe tuli balange tetugambibwako, nga kullu wahidin, ffe tuli bakikale, ffe tweddira muziro gwe tetugambibwako, nga buli omu ebyo byalimu. Nagamba nti thumma nadhartu ila qawli llahi ta'ala, buli omu tulya nga yenyumiza mu mawanga, ffe Abawarabu, ffe Abakuraishi, ffe Abaddugavu, ffe Abagundi, Abazungu, ebintu bifaanako ebyo, buli omu alabanga gundi ye yaki. Naye n'agamba nti fanadhartu ila qawli llahi ta'ala, neefumiitiriza ku tteeka lya Allah ligamba nti inna akramakum inda Allahi atqakum waja'alnakum shu'uban wa qabailan lita'arafu. Allah yatteekamu amawanga n'ebika nga yagala tumanyagane. Naye agamba nti inna akramakum inda Allahi atqakum. Ebitiibwa tebiri mu bika ebyo, ebitiibwa tebiri mu bugagga Allah bwakuwadde, ebitiibwa tebiri mu kala Allah mu housing shape Allah gyakuteeseemu. Agamba nti inna akramakum inda Allahi atqakum, abasinga ebbeeyi eri Allah tabaraka wa ta'ala yabasinga okutya Allah tabaraka wa ta'ala. Kati gwe nobeera ne housing ng'ekomeye ati naye ng'oli alinga kyova olaba Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ne bw'abanga amiru mummwe musajja muddugavu yoyo tumuteekeddwa okugondera. Kati ategeeza nti inna akramakum inda Allahi, bwe nafumiitiriza ku nsonga egamba nti Allah tatunudde mu bika, Allah tatunudde mu mawanga, Allah tatunudde mu bunene bwa muntu, naye n'agamba nti abasinga obulungi mummwe, abasinga obwabbeeyi mummwe atikaakum, yabasinga okutya Allah. Ng'ate okutya tekulinawe kweyoleka, attaqwa haahuna, okutya kuli muno. Neŋŋamba nti kati nze bino ebyokugamba nti ate nze ndi wa kkala fulaani, ebyokugamba nti ndi wa kika fulaani, okugamba nti simanyi ffe bazaalamu baka ffe tuli bagagga ewaffe, ebyo tebiina gye bigenda kuntwala. Nensalawo kunoonya nfunye ntya okubeera nti nonteeka takwa mu mutima gwange. Naga nti bwe nafumiitiriza ku nsonga eyo, sabwe y'ensonga ey'okuna, nendabira ddala ng'omuntu ateekeddwa okubeera nti naakola ki. Basseruganda mulaba nti ensonga za njawulo, naye buli nsonga ejja na lwakugifumiitirizaako. Nga bwe kityo zino zenkujjiramu naawe osobola okubeera nezo zewafumiitirizaako ne zikutuusa ku ekyo Allah tabaraka wa ta'ala kyayagala. Kati ono yafumiitiriza kuti n'alabanga mu butuufu kino tekimuyisaawo, nga Allah yagamba nti abasinga ekitiibwa mu mmwe, ayina enkizo mu mmwe, yo yatya Allah tabaraka wa ta'ala. N'agamba nti nabwe kityo ebyekika kyaffe n'obugagga mu famire yaffe nembivaako, nensobolanga nembeera nga nasala magezi kunoonya Allah mutidde ntya, nkoze ntya Allah okubeera nti nampa takwa muki. Allahu akbar. Hatim al-Asam yatunuulira omusomesa we ng'agamba nti mu bantu be nali nsomesezza ate ono simusomesa nga yali badde ansomesa, ng'alaba omwana omuyizi ate yatandise okusomesa omuki, yatandise okusomesa ostadi we. Namugamba nti fahati bil khamis, kati nno tuleetereyo ensonga ey'okutaano naye tugiyiga oba oliawo, kubanga bwe bituuse ndowooza kati ffe tusoma ku ggwe kati ku ssaawa eno. Tuyinza okubeera nga tubadde tusoma naye nga tubifumiitirizangako. Basseruganda osobola okubeerawo ng'olimanyi naye nga tokifumiitirizaako, naye fumiitiriza ku nsonga. Bw'onaafumiitiriza ku nsonga tojja giyiga nnyo, ojja kubeera mumanyi nnyo mu yo. N'ekirala nti abantu tubeerawo naye ng'omuntu yafumiitiriza ku nsonga emwe n'atagikola ki. Amakulu nti omuntu ayinza okubeera omumanyi mu nsonga endala, n'oli n'abeera omumanyi mu ki,
mu nsonga endala nabwe ekyo ekyetaagisa kuwaŋŋana bitiibwa nakubeera nti osobola tugamba nti nze siina gwe nsomako ne munno oyo gwolaba ali awo osobola omumusomako ayinza okubeerako n'ensonga gye yafumiitirizaako naye nga gwe togifumiitirizangako kati tunulira ono omwana muyizi naye ate yagigiriza kati ku ssaani ate musomesa we. Ensonga ey'okutaano Shaqiq al-Balkhi agamba nti nno inni nadhartu ila al-khalq semukadde era natunulira abantu betuwangaala nabo ebitundu Allah bye yakola wahum yatahasaduuna ala ni'ami dduniya nenewuunya abantu nga buli omu akwatibwa munne ensaalwa ku byengera bino eby'oku dduniya Allah byagenza agabirira buli omu mu ngeri ye kubanga Allah buli omu yamuwa kiki era ogenda okwesanga mu muntu oli akwatibwa munne ensaalwa olw'akagaali oli kaafunye olw'akapoloti oli kaafunye olw'omukyala oli gwafunye abanembewuunya n'agamba nti fanadhartu ila qawli llahi ta'ala nengatta ebigambo ebyo enkola y'abantu nenfumiitiriza ku aya ya Allah negamba Allah yagamba nahnu kasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya agamba nti bantu mmwe mukimanye nti nahnu kasamna bainahum abantu abo mulaba buli omu bwawangaala ffe twagenda tugaba nti ono ateekeddwa kubeera bw'ati ono ateekeddwa kusula mu muzigo ono ateekeddwa kubeera mu bisenge bisatu obuwangaazi bwe bwonna ono ateekeddwa kusula mu kalina obuwangaazi bwe bwonna ono ateekeddwa kusula mu mwala ebbanga lye lyonna nahnu kasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya agamba netulira nga Allah yagamba nti mazima ffe twagenda tugaba empangaala y'abantu gye bateekeddwa okuwangaalamu buno bulamu obw'oku nsi n'agamba nti fa'alimtu anna al-kismata min indillah bwe nakimanya bwentu nentegeera nti empangaala gye tuwangaalamu kugabanya kwa Allah fataraktu al-hasada anni n'agamba nti okuva ne kwolwo nendekayo okubeera nti nno nteekeddwa munnange bw'aba afunye ekintu ate nfuna akasajja mu mutima agamba nti fataraktu al-hasada nembeera matira n'ekyo Allah kyampadde wa raditu bima kasama Allahu li nembeera nga matira n'ekyo kyokka Allah kyakoze eki kyampadde sijja kulunkana senga omuntu abaali bakimanyi nti ekyoli si kikyo ate ekikyo tekiteekeddwa kubeera kyoli eriziki tekuba koona eyo Allah gye yakuteekera ojja gifuna ne bw'onaagezaako otya Allah gy'ataagerera togenda gifuna kyekyo omusajja ono kye yali afumiitirizaako Shaqiq al-Balkhi agamba musajja musomesa we Amin Khatim al-Asami agamba musomesa we amugamba nti we nafumiitiriza ku nsonga eyo naye nti kati abantu tufiira ki omuntu n'abeerawo mutima ne gumuluma olw'okuba gundi yafunye akantu fulani agamba nti lwaki nga Allah ye kennyini yagambye nahnu kasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya fe tugenda tugaba nti gundi ajja kufiira bwati gundi ajja kubeera mwati gundi ajja kubeera bwati kati lwaki nfa by the way ekyo temufuna bubi nti omuntu tuteekeddwa kukola ekyo tekifuna bubi nti tuteekeddwa kukola ojja kubeera beezi awo okola ki naye kyategeeza mu nsonga eno munno bw'obanga alina kyafunye kyotafunye tegeera nti Allah yakimuwadde gwekyo Allah tannaba kikuba oli ekiseera kiyinza okubeera nga tekinnabakola sigala ng'okyakola sigala ng'okyasaba nawe Allah oba oli awo ekiseera kijja kutuuka akole ki naye tofuna nsaalwa ku munno nti olw'okuba afunye ekintu fulani. Khatim al-Asam Shaqiq al-Balkhi n'agamba nti burikta wa asabta ekintu kyoyogedde ekituufu wafumiitiriza bulungi singa abantu ffenna tufumiitiriza ku nsonga bwe tutyo twalibadde tutuuka ku ekyo Allah tabaraka wa taala kyayagala naye obuzibu buliwo tusoma muwawa. Hati bisadis tuwe ensonga ey'omukaaga. Khatim al-Asam n'agamba nti se mukadde wange emyaka gye mmaze wano 33 inni nadhartu ila al-khalqi era ntunuulira abaana Adamu balya emmere betuwangala nabo yuadi ba'dhuhum ba'dha mu butuufu nga buli omu afuula munne mulabe we
olina afuula neighbor we wali mulabe we, olina afuula muganda ye mulabe we, omusajja n'afuula omukyala mulabe we, omukyala n'afuula bbawe nga ye mulabe we, omuzadde n'afuula abaana nga bibalabe be, n'omwana n'afuula taata we maama we ng'ate ye mulabe we. Laga nti ntulira abantu nembeewuunya mu nsonga eyo nga wayukaatilu ba'duhum ba'da, ng'ate buli omu takomye ku ekyo kufuula munne mulabe naye ng'ate amulwanyisiza ddala. Omuntu n'alwanyisa muganda we, omuntu n'alwanyisa musiraamu munne, omuntu n'alwanyisa neiba we, omusajja n'alwana ne batabane be, omukyala n'alwana ne bbaawe, mu butuufu nga gwafudde omulabe we. N'agamba nti nentunuulira aya ya Allah egamba nti Allah yagamba nti inna shaitana lakum aduw fattakhidhuhu aduwwa. Shaitani mulabe wammwe wa lulango, fattakhidhuhu aduwwa, gwe mufuula omulabe wammwe. Naga nentunuulira shaitani yayingira mu famire n'abatabula n'abaawukanya. Shaitani yayingira mu bantu abalina omukwano abaagala n'abaawukanya. Shaitani yayingira wakati w'abafumbo ababiri n'aleetawo ebintu ebikola ki, omukyala n'akyawa bbaawe, bba n'akyala mukyala we. Kati Khatimul Asami atufumiitirize ku aya eno n'agamba nti nagassa ebintu bino neefumiitirize ku aya ya Allah egamba nti nno inna shaitana lakum aduw. Allah yakulaba n'agamba nti shaitani ye mulabe wammwe, baganda bammwe mubavweeko, ab'emikwano mubavweeko, shaitani ye batabula. Inna shaitana lakum aduw, shaitani ye mulabe wammwe, fattakhidhuhu aduwwa. Allah n'ayita ne odeyo n'agamba nti shaitani gye mumufuula mulabe wammwe, naye abantu shaitani bagivaako, bagifuula mukwano gwabwe. N'agamba nti kati nze bwe nategeera ekyo ne ŋŋamba nti nze okusogana ne muganda wange era bwe ndaba ekiba kizze nga nti a'udhu billahi minash shaitani rrajim, eno shaitani gye bankuba obuswanyu kati yetukola ki, yetulabankanya. Bwe ndaba nga wazzeewo okuswagana wakati wange ne mukyala wange, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, shaitani gye nkuba obuswanyu. Bwe ndaba nga wazzeewo okuswagana wakati wange ne baganda bange, shaitani gye nkuba obuswanyu. Inna shaitana lakum aduw fattakhidhuhu aduwwa. Shaitani ye mulabe wammwe, mumufuulu omulabe ow'olulango. Nabwe kityo Khatimul Asami n'atugirayo obukulu bw'okufumiitiriza ku nsonga, obukulu bw'okufumiitiriza buli ku aya, buli ku tteeka ly'osoma mu Qur'an. Qur'an tetusaanidde kubeera nti no tugikola ki, tugiyita mu buyisi bwe tuti. Bannaye sijja kulwisayo ebintu omulala byagenda okuggwayo nga mu butuufu Khatimul Asami Shaqiq al-Balkhi ng'akkiriza n'amugamba nti muyizi wange, emyaka gy'omaze wano kyembadde nkunenya, kati okuva n'olwaleero kati nze nfuuse omuyizi gy'oli, nze nfuuse omuyizi gy'oli okusinziira mu butuufu ku nsonga z'omujigiriza olwaleero. Sijja kuyita ku nsonga yonna okugjako nga mmaze okugifumiitirizaako. Nange kyembakubiriza basseruganda tufumiitirize buli ku aya yonna. Bwe tunaagifumiitirizaako buli aya tujja gisanga ng'erina amakulu ameekusifu g'otayinza kusanga busanzi kutegeera ng'ogayiseeko buyisi bw'otyo. Nsaba Allah atugase n'ebigambo ebyo. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eno ye Salam TV.